Breaking news mu mawulire agakagwawo okuva ku kibiina kya National Unity Platform. Jukire mabega kawo twakuwadde amawulire ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuba nga kafulumya program oba enteekateeka egenda okutambulirwako akalulu oba kye tuyita by-election egenda okubeerawo mu bitundu ebya Kawempe North constituency nga bajjuza ekifo ekyeyali omubaka oyo amanyiddwa nga Ssegirinnya eyava mu bulamu bw'ensi eno ennaku z'omwezi nga 9 January omwaka guno gwennyini ogwa 2025. Wetwogerera ng'ekibiina kya National Unity Platform nacho bwe kityo kigenze ne kibanga tekitegeeza era kikoowodde bonna abeegwanyiza ekifo kino nga beegwanyiza kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform n'ebifo ebirala nga bw'ogenda okuwulira. Bano nno nga bayita mu chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina ekibiina ekya NUP kiina akakiiko k'ebyokulonda kye tuyita NUP Electoral Commission etali ya byabakama. Kakati akulira akakiiko ako bamuyita Mase wa Lukamba ye chairperson w'akakiiko akakulira ebyokulonda oba akateekateeka oba akalungamya ensonga z'ebyokulonda NUP Electoral Commission chairperson waako bamuyita Mase wa Lukamba nga bayita mu chairperson oyo bakoowodde bonna abeegwanyiza ekifo kino oba abandyagadde okukiikirira oba okuddira Ssegirinnya nga basinzira ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform ne baddira abantu bano bonna ne babakoowoola nti gwe wenna ali eyo gy'oli nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kye ngenda okuba nga nkusomera. Oluvannyuma lwa Simon Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga akamanyiddwa nga the Electoral Commission oluvannyuma lw'okuba nti olunaku olwajjo baayisizza program oba enteekateeka ey'okuba nti by-election eno bwegenda okutambula era n'olunaku olw'okulonderako ne baluteekawo ennaku z'omwezi ejja kuba nga 13 mwezi gwa kusatu omwaka 2025 lwe tugenda okulonda ani agenda okuddira Ssegirinnya mu constituency emanyiddwa nga Kawempe North constituency. Bangi nnyo bavuddeyo balaze interest era tuzzenga tubakuwa awo sijja kuddawo wabula amawulire genkuleetedde ekibiina ekya National Unity Platform kigamba nti gwe wenna ayagala kaadi y'ekibiina kyaffe nga ddala okwalifayinga era ng'obaddewo nnyo era ng'oli memba mu kibiina ekya National Unity Platform bakuyise gendayo obeere ng'ate weefunira kaadi eyo okusinziira ku mitendera gy'onaayitamu bw'onaaba ng'okwalifayinze ojja kuyitamu. Ekiwandiiko kigamba kitya okusinziira ku chairperson akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kino amanyiddwa nga Mase wa Lukamba. Wuliriza we bagambye ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa January 2025 ebbaluwa eno lwefulumye call for expression of interest for the Kawempe North Member of Parliament and the Councillor Kazo Angola Ward by-elections. Jukira nakugambye by-elections za mirundi ebiri. Waliwo kansala agenda okuddamu okulondebwa we bayita Kazo Angola. Ekibiina kya National Unity Platform kigamba twagala okusimbawo omuntu kansala LC3 agenda okujjuza ekifo ekyo. Then ne kalulu aka Kawempe North constituency omubaka agenda okusikira Ssegirinnya nawo twagala okubeera nga tusimbawo omuntu era gwampuliriza wenjogerera ng'ekibiina kitandise okubeera nga kibayita baveeyo bajjeyo empapula zaabwe bazitwale ku office z'ekibiina ekya National Unity Platform batabalaga bakulu kya munange nze nkwalifayinga okubeera nga nkwata kaadi ey'ekibiina ekyo era ojja kuwulira ng'ekibiina kirangiridde ani aweereddwa kaadi okubeera nga ate asikira Ssegirinnya okulaba ng'agenda mu parliament akiikirire abantu b'e Kawempe agguse emirimu Ssegirinnya gye yaleka tegigguse bulungi wabula kati gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV njagala kuyitira mu kiwandiiko kibiina ekya National Unity Platform kifulumizza then oluvannyuma nzije tubeere ng'ate tweyongerayo n'ensonga endala. Wuliriza. The Electoral Commission, the Electoral Management Committee EMC wishes to call upon party members who are qualified and willing to express interest in carrying the party flag for the position of Member of Parliament for Kawempe North Division and the Councillor LC3 for Kazo Angola Ward. Ekibiina kigamba nti tuyita obanga tuyita mu kakiiko kaffe akateekateeka ebyokulonda mu kibiina tuyita omuntu yenna ayina ebisaanyizo era nga memba mu kibiina kino ng'akwalifayinga era nga yandyagadde okwetikka kaadi y'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ajje abeere ng'atukiikirira mu bifo bino wammanga. Tulina ekifo eky'omubaka wa Parliament Kawempe North ewaali Ssegirinnya tulina ekifo ekimanyiddwa nga Kazo Angola Ward
twagala okulondawo kansala LC3 kakati gwe wenna ayina empapula era ng'okwalifayinga ate nga ne wetwogerera oli memba mu kibiina ekya National Unity Platform bakutegeeza nti genda obeere nga ate owaayo empapula zo ekibiina kitandike process ey'okusunsula balabe ani omutuufu era ani agwanidde okuba nga ate aweebwa kaadi ku bifo ebyo. Expressions of interest will be received from Wednesday 29th January 2025 at 9 a.m. to Tuesday 4th February 2025 at 12 noon. Nti gwe wenna ali willing okuteekayo empapula zo era yandyagadde okubeera ng'oli considered ku nsonga zino bakutegeeza bwe bati ku Lwokusatu ngenda kusoma mwezi 29 omwezi gwa January olunaku olw'enkya omwaka 2025 essaawa zijja kuba 3 lwe bagenda okutandika okurisivinga empapula zammwe abaagala kaadi y'ekibiina kya NUP. Ekyo kigenda maaso paka ngenda kusoma mwezi 4 omwezi gujja kuba gwa 2 omwaka 2025 ku ssaawa 6 bw'oba tonnawaayo empapula z'okulaga kwagala ku eri ekifo ekyo oba okwagala kaadi y'ekibiina kya NUP mu kifo ekyo kasita zinawira ssaawa 6 ez'emisana ennaku z'omwezi nga 4 mwezi ogwokubiri 2025 ojja kuba tokyasobola kubeera ng'oteekayo empapula zo. Nominated candidates will be announced on Wednesday 5th February 2025. Abanaabeera bali nominated ti empapula zaabwe bazireese bonna bakwalifayinga era tubanominatinze bajja kuba balangirirwa ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogwokubiri 2025 lujja kuba lunaku lwakusatu. Wano ne bagamba interested members are requested to submit written applications physically at the party headquarters at Makerere Kavule. Nti gwe wenna ayina interest oba eyandyagadde okubeera ng'oteekayo empapula zo bakutegeeza oyina okuyita mu buwandiike physically, teri byakuweereza email, teri byakusindika muntu wabula physically oyina okukwata empapula zo n'ozitwala ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa Makerere Kavule n'owandingayo over empapula zo kibannange yenze era nga gwe kennyini gwe baziraze. All candidates are required to attach a copy of their party membership card, national ID, curriculum vitae and certified copies of academic qualifications. Wuliriza bye beetaaga. Kibiina kya National Unity Platform kigamba twagala omuntu yenna awulira nga akwalifayinga okukiikirira ekibiina kyaffe twagala ojja n'ebintu bino wammanga. Oyina okujja ne party membership card. Eyo kaadi eraga nti obadde memba w'ekibiina. Oyina okujja nayo n'ogyataakingako photocopy. Oyina okwataakingako photocopy ya national ID eraga nti ddala oli mutuuze mu Kawempe ate era nti oli mutuuze mu ggwanga erya Uganda ate ekyongera okukakasa nti oli mulonzi. Oyina okujja ne CV oba kye tuyita curriculum vitae eraga obuyigirize bwo ne gy'ozzenga oyitira ebyo mubimanyi. Oyina okujja ne tuyita certified copies of academic qualifications. Oyina okujja n'empapula ez'obuyigirize nga ziri certified. Ekigambo certified nkakasa abazze bagoberera mumanyi kye kitegeeza. Oyina okuba ng'empapula ziri certified. Ogenda ku university yo gye wasomera neeba ng'ecertifying empapula ezo era abakulu mu kibiina kya NUP ne bagenda mu maaso n'okukakasa era n'okuguma kya omuntu gwe tuwa ddala yasoma si kuwa kaadi yaffe ogende babe nga bakakulangirira ate abalala bagende mu kkooti nga waliwo ebirumira. Era nassaako omukono Mase wa Lukamba, chairperson ow'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform ke bayita Election Management Committee. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.